Chakeza mtu wakusubiza toso akwerabira. Ngo nsubiza ki? Sente. Ani manyo wefumbe. Obenjaba. Chakeza ne yakugana omujjukira yakukula omujjukira byonna. Nenze tebankulangako. Olimba. Ani akati okula kyeki? Okujja ko sente nenziruka. Netaka nenziruka. Anti nze obuzibu simanyira. Nze nkwana bukwana. Mayibira ebintu bibiri tubyawule bwe weefuula akwana omuntu atali waggulu ediyo. Wakumumanyira. Era ye bw'aba akwogerako. Namune sajja ekyo nali manyi kitegeera. Omanyi bwe kimanyidde wali sebo kyevuula ekinkwana. Ate owaggulu ediyo akunyumya kumune sajja ekyo sebo kyankwanye. Kyankwanye. Oli mutuufu. Kati nze simanyira. Era teriyo mukazi ayinza kunsuza wuwe. Oyo naye taliyo. Bakuleeta n'osula. Nange teri asobola kundeeta. Nenyingira mu nju mwe nkusanze. Nentuula wadde mu ddiiro ne ku lubalaza situula. Ebyo nze tebabinkyusa. Nti ngenda kujja ntandika osulewo. Osule basula nno. Nze sisula. Nkutegedde. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Omulondo. Kyogamba otyo omulondo. Nze. Mbe kukusimbira eyo. Bakusimba balinawo ne ru. Nobeeramu na. Muwa. Walituvuga express. Eruwero. Ne tunoonya omukyala nga gugusimbi. Tola nti munvuddemu nnyo mbadde manyi mweronzeeko. Kusinga. Mama oyina kina kibano banvuddemu. Eno teri ajja kuntaasa. Buteri ajja kuntaasa. Amanyi bagamba weesigula ng'omusimbu atabaala nti bwene kkubirayo. Mu lutalo. Omusimbu edda teyakkirizibwa ng'agenda mu lutalo. Ogenda kutabaala oli musimbu. Badde simanyi. Oli bulungi muzeeyi? Nnyo. Bakitandise? Badde munenga wetuyinda juice wo. Bakutawanyiza nti eva kaziba kapo buli wakwogerako nina okugamba. Anti omanyi alina ekivuluke bamugambye mbu yagala bagala kwambala suuti yo. Ojuka suuti gye wayambala. Nagamba bagenda kujja gikusabe naye n'amutuuka. Temutuuka. Bagenda mutuuka. Ate mwamikazi bwe tayambala saizi yo nyambala nze mpale nyambala 5:48. Ali mwamikazi walabika ali 4 oba 36. Tejja mutuuka teri mbozi nga n'agiteekamu nnankani. Lwebajjo. Lwebajjo. Lwebajjo bye biki? Ewuzi yonna gy'osiba mu kiwa teba tekyali wuzi. Eba lwebajjo. Lwebajjo. Kati mpozi nga n'ateekamu kazibe kapo owulidde. Sibe suuti naye ng'ogenda kuteekamu lwebajjo. Ate ye figa ya mwamikazi we kapo esobola okukola. Figa? Nze ndowooza oba figa ye yatte suuti. Nakulaba nengamba abaffe. Nga nanyuma. Wanyuma naye waliwo ekyakula lubuto lwayitamu. Ennyo. Terwayitamu era byali ebyo. Byebyo. Yamboola buboozi naye nga nali nnyumira engoye. Mbabuulire nalyoka ne sinyuma. Lwaki? Ate abantu bandyogedde ki? Kati omanyi nti nina ebimbika bingi. Ow'ekibulu gwe kyasala n'afuna abantu 7. Kyeboogerako buli ddakiika. Buli eyeewugula zaani tategedde. N'agamba oli ow'ekivulu gwe kyasala. N'afuna abantu 7. Ate ng'abamu baawakaawe. Ab'oku intaneti banange bakusuddiya. Naye abantu b'oku intaneti. Tebansuddiya. Nze kye nakola kye nali simanyi. Wali tokimanyi. Nze nali mbala bwe nti. Famire zonna ze nawandiikako mu kitabo. Nawandiika ku famire 10.
42 kati nganze mbaze ne benfuna abantu 2 aha bafunye abantu 2,208 mu bana kiwali oba nze nali mbalanga simanyi nti abantu tebabiriiko nze saawandikira internet nze tewawandikira internet ate sina family gye nawandiika mu kitabo kiri nga terina miliyoni 10 abaganda abasukkulumu nawandiika abo bokka abasukkulumu bo bennyini be bangi wanze internet sina gye njibanja ate njibanja ati tengamba akompandika ekitabo era nali siwandise kubikwata ku internet nali mpandise ku baganda abasukkulumu mu myaka 24 ng'owaze famire ezo bagaana okujja beebale butajja aye tugambe ki nabimu n'ebitabo abamu babigula abamu bagula emmeeza ne batajja mukama nanyamba nakyo nekimpa amaanyi okunnanga obulungi onaakolayo ekirala njakikoba kabi kabula musombi naye omanyi nti bw'otegeka ekibula otandika okulogootana byotomanyi otandika okulogootana abadde yalootanga ebirooto otandika kulogootana baitha kiteeka ku pressure oboga abantu banajja tebagenda kujja ekivulu kibi nnyo kibi ekivulu era nze omuntu azannya zaala muzira wange wadezanyako kuzaala munange waliwo mpulira abazannya zaala simuzannya n'ateekayo ne famire ye n'ateekayo n'ennyumba n'ettaka oli azannya zaala n'ateekayo ne bino betting naye eringa zaala n'ateekayo emmotoka n'ateekayo simanya ennyumba n'ateekayo ekyapa ogirikyo badde oyita famire famire kyeki mu Luganda famire ye like kati nga goteekayo mukazi wo n'abaana mukazi wo obwannannyini bw'abaana bange n'omukazi oli bwe mbamba omuwa muwaaki ate namwe tumwogera nga bataasoma teri alina bwannannyini bwa famire nkuwadde anti omuntu bw'owaayo katugeze ettaka omuntu bw'awaayo ettaka kitegeeza kuwaayo kyapa omuntu bw'awaayo emmotoka kitegeeza kuwaayo kaati omuntu bw'awaayo ennyumba kitegeeza kuwaayo pulaani awaayo famire obwannannyini bwa famire ki ndozeeyo omusajja bana mwali mutamidde nedda muna babikola eyo babikola nti gwe babiwadde bawaayo ki taddeyo mukazi wange amukozesa eki ndowooza abeereko naye nga ye omukazi boogedde naye abasajja babikola eyo ab'ekisirusiru munaye babikola anti kyenjagala okumanya awaayo omukazi we nga gundi sukaali teyanoze era balengena kubuuza nti sukaali yoyo oba baleete kamagabe baleete banyongeremu ejjiiko nze nywanoze nkumanyi baze bagamba teri yafa sukaali sukaali alabika atta kituufu gy'ali naye si yoono anti wagamba teri yafa sukaali oyo tafe ono sukaali ye yennyini gy'ali obulwadde bwa obulwadde gye buli waliwo obubi bakujjako n'amagulu gyebuli naye si yoono era kamba ayagala sukaali munnange ye yagamba ayagala sukaali tumunywedde bukulu kozi wagamba watandika mu myaka emeka aga 2 kati muba yagala mbijjiko emeka ebirala nebasaamu ekimu ekitundu kale nanoga fetubeera bunyaaka kamunoonye wano oba n'ekyalo okiwulira munyaaka gye tuyinakira bala ebikayirira okitegeera Trish sukaali mowa sukaali twogere mu luzungu sugar mowa sugar simanyi kyekyero ekyekyo mo sugar manyi nasoma kwamula ati eyo olusumu ndukuba budinda ogenda nosoma settlements nenkutya era bagamba muzeeyi nagenda naye nno nasomerayo netaamu tennaggwako then okwasa okwasa bulungi kabalete sukaali mze olabye etteeka lye bayisiza kale badde bayiteeka dda mu palamenti ery'ettaka ery'ennyumba kati bw'ozimba ennyumba katona bagiyingiramu olina okugenda mu lands noba nebasobola okusaba nebakuwayo akasente kyekyo then beba nga wagizimbawo oba nga tiri ku mutindo bajja kugamba ogisanyewo oba tonaba kuzimba olina okugenda n'oddayo bandanga byebiki ebyo ate kyemmanyi olina okubawayo akasente
Government bayino juwa set. Kati abantu abaavu. Lwaki basigala batunyigiriza? Ate omwavu azimba gwe mwavu esente zizimbe njoba wazijewa. Abantu wewola. Era ne banka tewola mwavu. Kali nsobola ogenda mu banka ne bampola. Bogera n'ebyapa bakuwola n'obagamba wano wange. Kyokka tebasobola kuwa. Era banka bw'oba n'ebyapa ate kubuza daily income. Baba mulimba abantu mubabuuza kituufu banka ewola mugagga. Banka ewola mugagga. Tewola mwavu era kati nze ogenda mu banka okumpola nina okusimba olukono baaba. Katule kano katono kati wano utira mbumeka. Bubiri. Buno butone? Mbumala. Bateka mu busatu bajjuzeewo. Alina gwanajuza oba yakomye. Bajja kuwa obulala. Olwotabula okuyenga. Bakola batya otabula otya. Kada mbadde ne mukusaaga saaga. Mbadde mu lwali. Na. Nze kyemmanyi ku gavumenti. Naddala eno eyaffe eya Uganda. Ebintu byonna byekoze mu mwaka guno mu myezi gino ebiri. Waliwo abaagibaze nga bagiwalana. Ojje kyay'abantu. Uganda tennatuuka mu mutendera gugaana bantu koya mu kiyosiki. Kituufu. Era nze ngamba ow'ekitiibwa President wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Abantu bonna abaamubalidde ba technical ba technical workers. Bamuwalana. Ekisembayo. Era bonna abaabadde emabega w'ebyo ebikolwa. Government ya president bagiwalana balabe be. Baagala tuyombe kubanga era of course tulina obusungu. Ne bajjajje kyawa nnyo n'okusinga bwe badde balowooza. Baana batunyigiriza. Basusse okunyigiriza abantu abawansi. Naawe zimbira akayumba katoge ne katona bakayingira nti basewo ne banyama badde nsaba olukusana zimbira akayimba bwe kati basaba nyingire ate katuweeyo zino oyingire naye banna. Nanze kyemmanyi President wa Uganda. Ebintu ebisinga nze mmanyi abiraba. Omuntu yennyini afuga emyaka 40 ku bantu nga tebeenyeenya. Naye kyajja laba nti nsobi. Abantu ne babagamba n'obagamba akayumba akantu ke waleka ku nnyumba. Uganda tennatuuka kubeeramu eyo nkola. Lwakuba nti abantu abaasoma babeera mu gavumenti nga baliwo kulwa baluwa zaabwe ezibawa emirimu. Nga nti basobola okukyuka ne gavumenti abamu kye baba balowooza. Naye nga nze ndaba nga Sebusiru bwa Njoka. Sebusiru wa Njoka. Nti zitta nnyinizo nti gwate onoolyawa. Era mwenna mujja ffa. Uganda. Tosobolaga nti omuntu okwera mu kiyosiki kibi, omuntu ozimba ennyumba simanya kuwo. Banti Uganda ebyo byonna ebikola n'ebiyisa nebisigala nga webikoze eki. Ngawe ebiri. Basoka teka mu maanyi emyezi gijo ne babivaako. Waliwo ajjukira okusiba enkoba mu mmotoka. Waliwo ajjukira emmotoka ozisala speed governor. Waliwo ajjukira ebikoofiira. Bejjukira. Nti gavumenti nebino ebya boda okwambala reflectors bejjukira. Sibaya tulina okwambala simanya. Gavumenti ya Uganda eba n'ebintu byeyagala oba ekole ku bantu oba bajje ebaako ne kyeyisaawo ekirala. Era ndowooza. Kubanga nabadde ziro obweyo nga balambye n'ennyumba eya Fabrics. Fabrics tebazaagala ku nnyumba. Tukabannake. Kakati gavumenti ya Uganda abantu abasinga be baavu. Era kituufu. Sina Uganda yokensi yonna abantu abasinga abaavu be basinga obungi. Tennatuuka bwe baddala ngeno kiteeka mu nkola. Abantu ejja balowoozesa bubi. I know. Ne bakyabavu bazaala nnyo anti yogedde ku bavu nenzijukira. Anti omufumbo TV yo aba mukyalawo. Bwesa gw'olabako. Gw'olabako n'obudde oba oyina bungi. Nagwe singa olaba abaana ab'emyaka 6 singa Uganda esobola batubulira bangi nnyo. Bazaalira mu COVID. Kituufu. Ate obufumbo bw'ekyavu okwegatta kiri Kampala zaale kyampa.
kya pompala zali kyekyo. Kyekyo kyennyini oyogedde oluzungu nno. Kyekyo pompala. Ate obw'abagagga batuusa mu nkolo balinga baasoma. Bwe babeera ku timetable. Obufumbo bubiri obukyasinze okuba obubi era obweraliikiriza bulina busatu. Obusooka obusinga okuba obubi bwe bufumbo bw'abannaddiini. Obukyasinze teri munnaddiini ali mu bufumbo ng'alinamu emirembe. Taliiyo. Era bw'osanga bannaddiini abalina emirembe mu bufumbo bwabwe bandibadde bakikula eki bakulisitaayo kuba bakitegeera nnyo nti olunaku lw'owasa mu kyalo ne bakugatta empeta bappa ate yafuuka nnyoko ng'ebiragiro ogendera ku bibye era babayita maama. Obufumbo obuddako bwe bw'abayivu abaasoma ennyo ky'ogamba. Obwo bunyigiriza abasajja ekisembayo ng'omukazi yasoma nnyo nga n'omusajja yasoma nnyo buyitamu hayi kati obufumbo bwa hayi bumenya abasajja ate ne bunyumira abakyala. Bunyumira nnyo abakyala. Kati obufumbo obuddako bwa kigagga. Obwo bwe bufumbo obukyasinze okunyiga abakazi. Obunyiga ffe abakazi. Omusajja batampa budde ky'otegeeza. Abatakuwa budde, abamulaba bangi. Kaakati eno ewuwo atuusa mukolo nti olina kuba oli mukyala we naye nga ne gy'ayisaayise mu baki? Mu bakazi bangi ate abamwagala. Kati ate obufumbo bw'ekyavu ekibumenyesa sente buli kyetaago tekibaawo. I know. Mwana n'amugoba sukulu fiizi n'omutuna ky'oba olaba abaavu bangu baakuwaayira bagagga nti baasaddaaka naye nga naye abaabuliddwa nva n'agamba nti byemmogo omwerere n'abagula ennyama tebeebaka. Era yegedde ku nnyama. Abagula ennyama tebeebaka ffe ne tulowooza bo baasaddaaka. Kubanga nze ndabye abantu bangi abalina n'abaana emigogo. Ng'amulema omusaddaaka afune obugagga bannange obugagga bunyuma. Obugagga bwo bunyuma. Nze sigaggawalangako naye nze naliko obulungi. Nze sigaggawalangako. Kati okubeera obulungi n'obugagga mbadde manyi bw'obeera omugagga obeera bulungi. Nze bwebeera omugagga mba manyi kati si buli mugagga nti ali bulungi ate si buli ali obulungi nti mugagga. Kati okubeera obulungi kati wali mu mbeera ki ey'obulungi gye njagala otegeera? Nti ebintu ebiri mu area wendi nga nja mu society eri awo ekyokugeza mu budde obwo bwali bwa gaali nga nziina, bwali bwa TV y'amanda nga ngiina, bwali bwa sitoovu ya ntambi nga ngiina, n'epikwa nga ngiina, sitima weeri, ettaala y'akawundo weeri, awo ba oli bulungi. Kaakati naye jjukira bw'osala okuva ebunyaako gy'ekasana tebaakumanya nti oli bulungi kuba osangayo abagagga ku kyalo ekyo ekikuddako. Naye nti obudde bwe namalako okuba obulungi nakitegeera nti n'obugagga bulabika bunyuma nnyo. Naye osanga omuntu ng'aga nti nze sina kye njagaza bugagga aba alimba. Era nze teriiyo mugagga mu nsi gwe siwa kitiibwa. Esookera ddala obugagga tebukoleka. Bw'obukola tebukuumika. Bw'obukuuma buleeta ate era abalabe bo naddala mu kika kyo. Bannanga b'eŋŋanda. Nandi ab'eŋŋanda tebatuwalana lwakuba twabatwalako ebyabwe. Batuwalana ku lwaki? Lwakuba obasinga. Nga beewuunya lwaki? Baba tebeewuunya. Effutwa n'okweyagaliza. Singa wange naawe wooli mwana wa senga waakuwalana lwaki omwana we si yali byoli empalana neekola ki neebeerawo. Nze ebbanga lyendabye mu nsi na Pulezidenti Museveni badde mmusaba
abantu abalina we babadde balina akazimo kaabwe tetunnatuuka mu mbeera muntu bonna kubeera nga bapangisa amaduuka muntu nga yakwata abantu n'afuna wasaka kiyosikiwe bano abantu bamubuzaabuza omanyi omuganda yagamba nti senkusigula enkusigula ogwengulu gwasigula ogwemmanga nti tuli ebyokya simanyi kyebitegeeza naye tugende mu maaso bwokya ogwa wansi ng'ogwa waggulu gugijinala nga gudda waggulu kaakati nze nabyeko baminisita bangi abakoze mu gavumenti 5 ate teriyo pulezidenti abeera mu gavumenti 5 kituufu nze nandiroozezza ng'abantu omanyi waliyo ne munno kye bakolera ne bakuwa ekisanja kya myaka 40 ng'okubeebaza olina baleka nabo mu bufo bwe balowooza nti mubafunire emirembe nze kyendowooza bino ebisigadde byonna bisobola otambula President Museveni alabe ku gavumenti zonna ez'abaasomye n'ezaagoberera enkola z'abayivu ze zasinga okugwa amangu tuzibale zonna gavumenti 9 kuba zo gavumenti ziri 9 abantu nzoza be bali 10 muzeeyo oyo bosi wa wano oyo mumanyi anjagala nnyo mulangira omulangira ate oyagala ennyama wuuyo ajja kwa buli nnyama gy'oyagala si yonna singa kwagala nnyama ya nte ey'embuzi alina y'embuzi anti ewooma naye olumu batta nnume eruunya akagwiki naye nti agenda gikwa weeri muzeeyi magala nze munnange neyanza nnyo mukama wange neyanzeege ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ese buuza omwoki wa gonja buli bwajja kagonja bw'ati mu kyoto n'akyusa awatannajja n'akuba mu ngalo olw'evvu lino teri kasooli abaako vvu ate teri muntu atasanyusa akuba mu ngalo essanyu balijja mu kuba mu ngalo essanyu ly'omwoki wa gonja kukuba mu ngalo buli bw'akyusa bw'ati ajja n'evvu n'akola bw'ati kati atamanyi kyakola agamba ye asanyuse eryo yoyo mwami Ndawula omuzeewo Ndawula taba mwami Ndawula bamulangira bagenda kukolako kyonna kyoyagala neyanza nnyo mulangira neyanzeeko webale kale ssebo gavumenti za Uganda ez'abayivu zonna ze zasinga okwanguwa okuvaako kubanga tebamanya ekitawanya era President Museveni yabadde asinga okumanya abantu ba wansi naye akati bwe baba batuuse omumubuzaabuza otuuka awo bamuwalana baagala tumukyawe era baga gavumenti tumukyayire ddala kubanga already bitunyigiriza bano walabye Kenzo yagiza era bwe nalabya bawule mukabi abani nga bakaba nakujjukidde engeri gye siri muyimbi kandika abayimbi beeyogerere omanyi njatandika ofuuka balunaayiza ng'omusajja ayombera ensuwa nti gyoto kimira mazzi oyombera nze mulabe nakujjukidde nga babi muzeeyibakira bali baweza emyaka 18 n'abamu ba 9 baalyako bye baalya ate nno baabirya era wama baabirya naye nti Dani Mugulu oyo yayimba oluyimba ensi ekyuka kituufu era ensi yaluba 99 lumaze emyaka 27 okutuukirira byeyakola ki byeyayimba kakati nze mbadde nkyayogera ku gavumenti z'abayivu Edward Muteesa ogiraba emalako emyaka 4 kuva 62 nuyona tegyawera naye nga mu byonna abaagisuula abayamba ku Obote baali bayivu kuteeka mu kawaayiro kagamba nti pulezidenti bw'anaagaananga okusayininga etteeka emirundi 2 prime minister anaasayininganga
Tovola bante ebizibu byonna ebyatutukako byava ku masaza ga Buyaga na Bugangazi. Mutesa Gana gasayininga kudda Bunyoro. Obote n'agasayininga ne gadde Bunyoro. Bwe wali ki? Obuzibu. Waliwo obuzibu butegedde. Era gavumenti yaddako okuwangala yali yamini. Kwesiga bataasoma. Era yote abaali abasoma baali batono. Newangalako. Tulete ya chusi. Bina netu awo ya Professor Yusuf Kironde Lule. Era ye muntu mu Uganda akyasinza okubo mu ba president bonna aba Uganda. Yakyabasinza obugivu era yakyabasinza ofuga ennaku entono. Yafuga nkaga bangamba nabisomako mu history. Gwe tuddako yali Lukongwa binaayisa mu Africa yonna yasooka okuba chusi. Queen Council ntiro ya wa Queen. Oyo naye yafuga ennaku 144. 244. Awo ne tudda kwene yatufugako endowooza zaali ennaku nga 10. Awo ne tudda ku Yobote. Amini si yaddawo. Obote yaddawo nga tuvudde ku UNLF. Abote naddawo. N'atuvuga 8 paka kinemu nga 27 ogw'omusanvu 85. Awo John Tito okero lutwa n'atufuga. 27 ogw'omusanvu tuuka nga 26 January 86. Naye nga olaba ziri zonna ezazisuula. Naddala ya Professor Yusuf Kironde Lule. Yakwata omuntu abadde yamuwa obuyinza David Oyito Ojoko n'amuwa obwambasale. Oyito Ojoko n'abugaana. Yafunikira amugjeeko. Era negundi bwe yajja yatandika ebyo bya technical. Chusi binaayisa. Era ne bamukola ki? Kati bana abantu abasoma bano. Government tebajagala. Bagiwalana baga tubacha. Anaki. Omuntu alabye. Waliwo eyatugambye awo nti ndo tulekera awo batufunye ebizibu mu family. Bwemanga katugambe ndi gwe bawa ngompisa bubi. Tonkokoonya. Jozesa kirala. Rachi. Ale wakimbeera bbaawo nga tojja kunfumbirwa. Muzeyi bangambo ina. Noba nabirabawa. Bakazi 5. Ngambo babituufu. N'owo mukaaga mwagala. Nedda muzeyi tulekeemu ate basula wa bonna. Wawe yakasula ku muti ku bonna. Wangi. Simanyi. Nagenda ne bangamba muzeyi gwe balina abakazi 5 naye mbu basula mu nju emu n'empakana nga tekizibu nga njabo buuza nga mmulabi. Naye okimanyi nti waliyo enju emu ng'esinga be baayawula abangi. Nga buli omu bamuzimbira ewuwe. Naye nga nyumba embweti. Nga buli omu ali sayidi y'ekisenge. Shia. Ngeriko ebisenge nga 20. Kati ng'eddiro tukozesa ddiro limu. Enju y'oli etunudde eri naye y'oli etunudde eri nga ekigatta kibanja weeri ng'etudde wamu. Naye nga tewali alaba wa munne. Okay, awo itsoke. Mbadde manyi mu nju emu nti nedda mukwano. Omanyi okwata essente ze waniguze mu poloti eri. Zennyini n'oziteeka mu nnyumba y'ono gy'ozimbidde awamu. N'abeera eno naye n'atunula eri. N'okwata ne poloti gye wanigudde n'enkaayana ziggwawo ate tebatunda. Kyobaza. Kyoba obaza. Kutegedde. Tebatunda. Anti bonna tebasobola kukkaanya. Wabaawo abasatu abawakanyaga amakaawo gabeerawo. Ne gano amaawule ono yagala tutunda ono n'atunda no genda okukakananga eyalina ewolbaawo. Nga talina. Kati ebiyungu bikola otya? Ebiyungu biki? Okugaba ebiyungu kati nze waliwo emba njagala obeere wange wiiki nnamba. Anti era tekiriiyo. Kino beera enzolo empulira nga njagala. Binakuba bya balansi. Naku 2. Ntoba oyagadde. Naye muzeyi ngololo n'ofaaki. Waliwo ekita. Stress. Bakazi 5 olaba omu atawaanya. Abasajja balisalawo wasa omukazi omwomu ate mwe mutugenda otwegayirira. Tuddemu tubawasenga muli bangi. Okimanyi abasajja ne basalawo kwagala mukazi omwomu singa gwe tolina akwagala. Nga lwaki? Kati ne gw'oyagala kati alina omukazi. Ye bannange.
Esakasa no byenga muno njagala muntu wange ngali musajja ngali yeka yerabye mufuna ngali kundiri namazeke emyaka egi ngana abali bamujjanja baba mukyawo naye bukama badi nenga atambula nakusanga kuyaya wano tosobola mufuna Chageza competition kati yankubulire omusajja kwana bayala byakusingako obulungi ate akwagaliyako ne gwosingira obulungi ate waliwo bitunyiza omanyi lwaki ebinyiza olwezi muzeeyi osanga omusajja nakwendako notulira omuntu gwakwenzeeko nga yina afaanana nga bwayagala noonyiiga kale wakirifunako omuntu nga twenkana ekizibu kyammwe abafaanana obulungi mwasooka akamanyiro si fenna si bonna ku bakazi 10 abalungi 96 bampisa mbi 96 bampisa mbi Banze ndi mukwanyi w'abalungi era nze n'ababi banjulira tekibanyega naye bamanyira abakazi abalungi bamanyira kyokka temwogendamu naawe era be baba abalungi naye obuzibu bwabwe bamanyira ate agenda okufundikira ategere nti gundi yali omutuufu nga naawe wamwetamwa dda n'alyagala ajja yajja badag ngojeke ne Kampala naye waffe abakazi abalungi akutawaanya mukama n'amukuyamba n'amala afundikira ayagadde ajja yajja natandika okwegayirira ne bw'aba takwegayidde ate nga naawe wafuna aliwo abakazi munnange bangu bakuggwako tugwako mangu ku mulembe sha era ffe nze bongana nkuwamu budde nze siyinza kuyomba naawe tosobola kubeera ku noobu myaka egi 5 twekanike ennaku zino osaaga muzeeyi ngenda ku ssajja nengira amatama anti ssajja leetegeeza ssente gwe z'olina z'abala tebajja zifuna nkutegeera kitegeeza ssente ate omusajja ekimujja ku layini wallet nsawo wallet kati nangaba obukadde obubiri ng'ojja n'akakadde noga nti nsinga omukama we bunyolo obulungi bakuwaana omukazi ng'omuwa ssente alabanga azaalibwa malayika ndooza owulidde munnanga ate omusajja agaba ssente afaanana bulungi ndooza bakuwaana oli agaana ogali bannanga bakutenda ennyindo ennene oba tebakwetegerezanga ngalaba akayindo omukazi omuwa kangeze ffe abaffe nkitegeera omuwa miliyoni egino ng'agenda osasulira abaana school fees nakugamba naye nga abagamba nga nti olina ennyindo ennene dadi omanyi nti tebakwetegereza nga omanyi nga muli olaba bakusiika naye gwe ng'oyagala omukazi otegeere nti akuwaana kangeze ku baffe guledi yaffe gwe mukwata miliyoni omugandi genda osasulira abaana baffe school fees ne bojja n'oyogera ku magala nti alina ennyindo njaga agavu yakula bw'ati etweddene alaba ng'osinga Bill Clinton manyi president yali asinga obulungi mu nsi yonna yali Bill Clinton yali mulungi nga alina kasmile nekinzijjukira era omufuzi w'ensikira ne yali asinga obulungi yali mukama w'ettoolo mu budde obwo kati nga bagamba tubawaanenga era bangamba oba omusajja nakyomwetaagako zibanga mu bino omusajja kyomwetaagako soka omuwaane bangamba olaba kati bano okumanya abakazi babbi akukubira n'essimu n'akuyita bebi ng'akwagala kasatu nowewuunya bebi yagula n'essimu ezakeza bakuyita bebi omanya era omugamba bugandi gwe ngamba sente zoyagala ebya bebi bibeeko ng'olaba akufera era bagaba nembu twegonza nga twagala ssente katonda singa amanyi buli muntu yandimuwadde ku ssente zisobola okugula byayagala kituufu dina eggulu bino simanyi jjana yanna leero tebiina makulu nange nsaba nnyo katonda nanga nze era njagala katonda nnyime jjana ampe ssente
ata kumejjana ate jana tibiriyo nabo balabika ba bibozi bya kutuma kutusuubi kusuubiza tebiriyo ejjana bwe bugagga bw'omuntu ku nsi bw'aba nabo osaba nnyo mukama asokako ku ssente katonda bakaddiwa nnyonnyonnyonnyo soka weeyagale kuba ate kati waliwo nawano wendi wano tezita era size zinyuma ennyo esente kuba ziyina ekkomo olina olina okukoma okusanyuka lwaki anti akati ojjano jasanyuka mpaka wetunawulira nga kyatambula nomuli batuufu kati ffe tulina abaana ojja n'ogamba bwe ŋŋenda eno n'ensanga y'abako bwe ŋŋenda eno n'ensanga y'abako kati ffe sente zituyamba kuba nti osobola okulya akanyama kyalawo n'akuguye omugulira olugoye n'ovuga emmotoka gy'oyibulya gy'oyagala nga tovuga gy'osobola gy'oyagala nze ndowooza kati wano sente gye zigasa ku nze kuba newe nfuna obuwumbi 10 nze kyemmanyi kyensobola okukyusaamu ngula mmotoka gye njagala kyekyokka no nze kasitaba nga ngenda kulya nnyama ebyo nze ndaba ebimu byangu ennyama egenda kujja neba nemuzeeyi n'ennyama bulimbya ne bwetwakola shaba nga banemuzeeyi kiki ekiri mu nnyama gezako ku gundi endala newankubadde enkoko twogera ku nkoko kati enkoko ogiraba ffe olw'omukaaga ne Sande wange balya nkoko naye olaba bagifumba ku lw'omukaaga njolo ne banterekera naye bw'ogirya ku lw'omukaaga eno olidde ennyama enkero giddamu enkoko tesoboka ate ennyama osobola ogirya mwaka ku mwaka lunaku ku lunaku wiiki ku wiiki kati sigamba nti buli muntu kyali nze ng'omuntu kati ne bwe nfuna obuwumbi 10 soka gula nnyama nedda mmotoka gyempulya nti motoka gy'owulira ng'oyagala kati nyemmanya nti sobola ozimba enju nendyanga ennyama wana nti tolina kyozaako nti ogendagenda okyakale okole boti kyoba tokyacakala kati bookwano batwala wa muzeeyi anti kati okyakala kyeki okutwalako outwano nga kuyaya netunywamu kajuyisi nongwira ku mmere nanti era sisobola kuva ku mbeera nkuba enduulu ncakyalize togenda sisobola kujja kuyaya bansayi nga nkutte bwe nti lwaki gino emyaka gino emyaka gya munju wokka nedda kati nti ntambula n'omuntu nga mukute mu kiseke mukiseke kino bweyo kiti omukono gwoti ng'omuyizi katosobola kunkwata muzeeyi muzeeyi nera tuleke sisobola kale ate mu ngalo wo it's okay ekyo nsobola okunkwatira ensawo osobola ekyo nsisobola bwe nziramu engato nezikuwa netukwata osobola ng'otamidde engato ate obukondo olusi butumenya kati nga njagala onkwatireko ate oba wayambadde kaaki otozzeeyo muzeeyi kati tuze wano kuyaya katugambe tuzze kale osobola okundiisaako oba no ndiisa atalya teriisa sikuliisa nze saa kulimba muntu n'okunywesa tosobola kunywasaako mpozi nga tuli mu nsese nga tusibyewo anti kakati nze kankugambe buli kyenkola wano nga tekikyali myaka gyange kaba katijjo era batulahamu bano nno batijja balinga abateekyawe so nga emyaka gya mutyaba buli kyakola aba mukwano fuuka oyo n'omuwala we bali mukwano kati nze wano buli kyenkola kaba katijjo batijjuka nakino maama betusoose okulaba egyo emyaka era alina anoonya wamubbira kati nakati teryanjagala balaba banzi babubbi era bagamba yamufera ati akyasobola kyoyo era yalabye kisajja kiryako sente zaakyo kati nze wano era nkola bijja myaka gyange ekitegeeza bw'okwana omuwala naye bwakitugenda mu kafunda andi tasobola kukwana muwala okwana bakazi nkwana bakazi kati nkwana atya omuwala gino emyaka
baga babazamu omusayi 28 Megirita nkuwe engalo eno laba omusayi ogw'enfukumukamu tegeza balimba bukaba bwe bubatawanya wamma ng'ogidde emyaka 5 ng'okwana omwana wa muno wa 25 bega bakwana gana amatama naye ne bwagatunulako feeling zifa alabira ddala empompogoma za kitaawe gwalesa awaka ate nakuyita baby note ya muzee baby salwa akwagalako akakadde naye abatakitegeeza nakuga basala nko omusajja mulungi nga ggwe ekyo mba mmanyi ayogerera mu ssaala aba ayogerera mu ssaala ekyo tolina kyonnimba nti kiki tekitegeeza kati gwe fwe twaliko abavubuka nga buli bye tukola bya kivubuka nga n'omuwala gwo bw'akigamba ekituufu kyekituufu nze nayambala engatto nga tawuni yonna ziri mu nnya bayitanga ataso nze lugonvu sande zoba ne katwere ne lugonvu balugonvu baali babiri nga bayita ataso yali ngatto yali egula emitwalo eki esatu naye ng'omuntu ajambadde esaza likimanyi nti gundi alina ataso yali nga musonso yali ataso yali efaanana bweti nge bweti basonsekamu nsonse flat shinga ziringa flat shoes nga pay pale satu nga kuchalo mwa abajoga nga poloti ya 2 kitundu engato yesatu gwenyagala nkulagire nga nyambale sati Ferida yagumu 2 nempale salifu yagumu kitundu sibuiranga salifu nze nayambala salifu jefu tocho nengo omuntu ajambadde ngoba wakabi ku kyalo nga n'abawala abakunyumyako balina ebifo bibalina okubanga bitongole okunyumizaamu fwe twaliwo nga twakavubuka buli mulembe ya kati sobola kubanga ndi muntu mukulu nontwala nti nkyali mu byekivubuka manze mu muvubuka kyakola nakikola omuvubuka ow'obuvunanyizibwa kyentegeeza bwe nali mulenzi nze nalaba firimu mu bibanda yali ya siringi 2 jingo mupya yakajja bamutanga magala omulala bamutanga Bernard Nsubuga Bernard Nsubuga ye muntu eyasooka okwogera firimu mu Uganda yonna mu 1969 wanji yakafa 2 mugo nze nakula manyi jingo eyabi Bernard Nsubuga magala Masana bebasooka projekita ba James Bondi bamaji Kireje netulaba oyo Jackie Chan John Lembo Jet Li Chuck Norris one yagenze wakatonda kati fwe twalabanga firimu siringi 2 nolaba firimu 3 ne bakuberako kyayiri mu movu ebyedda byali binyuma ati ng'olwekyegulo okimaze ng'okimaze ate muwoga atula mu lubuto ebyo byonna nabikola ki wabiyita nze nalaba abayimbi bonna ab'Uganda omuyimbi aku Minsusera Segamu gwe sirabangako ng'ayimba naye ng'omuntu namulabako guzika Eri Wamala okuzika Fred Kigozi twali tuziika muyimbi ky'omulala gwe yaziika Margaret Nampa nze moze Minsusera Segamu ina akamulaba emirundi eki ng'omuntu so singa omuyimbi kati nze teriyo mizannyo gyafuluma kuva ku 8 okutuuka mu 9 nga saagiraba batabali bakisiikirize bakajayo film prayer bonna bamulago Seta Kings ba Planet C mukazi mukasebo byonna nabiraba bwe bali sibwe biri nze byonna nabihola ki nze ebibiina by'abayimbi byonna ebyatutumuka wabiraba Kawempe Goridoni yabalijidde nagiraba Lukwata Gita Singe ya Moses Katende nagiraba
Salubwatuka gitasinga nagiraba. Wokirira gitasinga nagiraba. Makuge gitasinga nagiraba. Kati nze buli muyimbi kabula dda nagiraba. Mateno nagiraba. Entebe gitasinga nagiraba. Silver performers nagiraba. Yali musetidde n'abudu mulindwa. Nayo nagiraba. Watakala. Akago nkutegeera mirembe jo. Nge sente tutandika zinoonya mu wiiki ezinaalaba emizannyo ku lw'omukaaga. Weekend. Abo bamukisa gitasinga bakiwanuka Fiina nabalaba. Sulaimani Mayanja nabalaba. Basuna Sekaka nabalaba. Nze kankubuulira ekisembayo. Nze okumanya nalaba abayimbi nze Fire namulaba emirundi 3. Bambi. Lwe yali ennakibonga mukaaga ogw'omunaana. 89. Nenga 10. Ogwe 10. 89 nga bule ennaku ezo. Fire afe namulaba. Walinga osasula siringi 10 mu Sheraton. 10. Era Mr. Bishop we Namirembe. Bali ba Mr. Misusera ni banange. Ono gundi gwadidde mu bigere yaddira nsubuga Danstan nsubuga mu bigere. Anze nemba manya. Banange yali yeddira nakobeye muganda wa Magala musiufu. Kawuma Misairi Kawuma. Misairi. Yali omubeezi we. Mu budaabuda Misairi Kawuma. Era namulaba. Kati nze abayimbi bonna Jimmy Katumba namulaba emirundi 4. President Museveni oyo yasasulako Jimmy Katumba n'amale waffe ennaku 3. Ebonizi. Ate Wile Mukabi wamulaba? Nze nalaba Wile Mukabya ng'akyalengejja endongo. Nendaba Wile Mukabya mu Festaka. Nendaba Wile Mukabya mu Kadonka Mwandi mu Peking. Nendaba Wile Mukabya mu bona yali yamati yakakumirizi ekibiina kya Wile Mukabya bani bakitanga batya Talanta Africa Singers. Festaka kati Festaka yali ya Festo Kasajja. Ye Festaka yidana guitarist singer Wile Mukabya mwagira nga mulimu ne Nakawoya nga mulimu ne Sauda Kabiriti. Ati nga Sauda Lubalala ali mu lukwat mu makula gitasinga Kafero mwatandikira okuyimba yamusomesa Kaweesa. Na history banaki. Nze mbonna abayimbi nabalaba. Ate oli yafa omulala gwenjagala ennyo ng'ovudde ku Jimmy Katumba. Oli omulala yaliyo Umaru Katumba. Kati Umaru Katumba namulaba omulundi gumu mu 93 kuba afa ku Easter Monday ya 94. Ng'ojjukira nnyo muzeeyi. Easter yajukubira Masaka. Kati afiira na bingo ku Balaza ku Easter Monday ya 94. Teweerabira. Ekitegeeza omuntu wakusuubiza tosobola kwerabira. Ngonsuubiza ki? Sente. Andi manyo wefumbe. Obenjaba. Ekitegeeza neyakugaana omujjukira eyakukula omujjukira byonna. Nenze tebankuulangako. Olimba. Ani kakati okuula kyeki? Okujjako sente n'enziruka. Nettaka n'enziruka. Anti nze obuzibu simanyiira. Nze nkwana bukwanya. Omanyi ebintu bibiri tubyawule bwe weefuula akwana omuntu atali waggulu ediyo bakumumanyira. Era ye bw'aba akwogerako namune esajja ekyo nali manyi kitegeera. Omanyi bwe kimanyidde wali sebo kyefuula ekinkwana. Ate owaggulu ediyo akunyumya kumune esajja ekyo sebo kyankwanye. Kyankwanye. Oli mutuufu. Kati nze simanyiira. Bw'olaba nga klasi siiyo ng'omwesonyiwa. Kubanga oyina mukakasa nnyo nti oyina. Yes. Kakati mu mukakasa ye ayagala nnyo akulwisa oyongeremu woowuunira. Nkutegeera. Kubanga omukazi yenna gw'omanyidde nga weefuula amukwana osaamu obulimba bungi ate wakati mu bulimba olina okunoonya bw'obuyimirizaawo. Oleme kwerabira. Mugamba ne by'otoyina.
we batulimbire nnyo abasajja. Kati omuntu otuuka n'oligamba omuntu amazima naawe n'odda wali n'ogaate oba kino byogedde kyaki ng'alimba nga omulimbe naawe by'otegeera ng'alabika abitegedde. Nze kankuwa ekyokulabirako ku independence ya 93 nalina abawala mikwano gyange bana Nabyayi, Nsirise ne Balyama Mama amannya ne Nakanjako kaakati nga bano abasatu mbagaba nga nsigazaawo omu. Nsirise kati Nsirise yali wa bbeeyi ng'akola bwawo sigalo ku Buluruumu era nze nanoonya Buluruumu era ye muwala eyasembayo okubanga talina amutwala lwakuba yali wa bbeeyi ng'ava Kampala. Bali abalala babatwala mangu. Kati nsigaza Nsirise omuvubuka ajja bamita Maliko Nyanyiru Mukyala Mwesigwa ng'afa nseko. nga mpita magala jangu nga ngenda kazi kimpe. Nsirise yali mukazi naye mu budde obwo era teyalimu yali myaka 35 nga naye ng'olaba ajjudde. ate ava e Kampala ayambadde sifoni Kituufu. ayambadde ne sikaati ey'omweso manyi kyali kyetegeeza omuntu akambala ka sifoni waggulu. Aya Wa bbeeyi. yesize Yolanda bano bennasoosogga baba tipu topu ono wa Yolanda akati nga Malika mpita ne Maliko nno ssebo wadde oli yamuzaala wa ssebo nga alina yesiga gift of the Zanzibar. Gift of Zanzibar. Byombi bijjukidde ebizigo. Asuddemu Sandaka. Yakola perfume. N'akazigo kaliwe katyo. Ng'okabikula booti. Nkagiranga mu ddala liringa lyangato. Ng'okola booti. Bwe tukyusa ssente tumanya byali bya bbeeyi byali bya siringi 5. Byatandikira mu 5. Naye nga n'omuntu abyesiiga. Abawa bbeeyi. Shange era bagamba ani ayiseewo nti Kiguli. Waffe Kiguli ye yayitangawo nga yabyesiize. Ebanga byali biwunya nnyo. Kaakati ne baleeta Ayu. Ayu n'amenyawo Gift Zanzibar. Kaakati Maliko ataddemu empale ye ya Jeff ataddeko omusibi gw'amasidisi. Yambadde akafulaano ke kaali ka Marlboro. Marlboro bangamba bayali kampuni ya sigala. Nange gye mmanyi. Yakuba butisaati obufulaano. Kaakati nga naye ayambadde n'atonnya naye n'aŋŋamba muyite. Ne mugamba mwala akwagala obugulu bwawe. Nera abantu b'e Kampala kubatanga bamanyiira. Yajerega byayambadde. Yajerega magulu nga gatunudde bubi ndowooza bwe gati. Ate era nga bw'omanyi obutoneze mugamba agayi. Kaakati Maliko yali taanipoyi ku Namunula lanchi tata. UPX 175. Nzirayo ne mugamba agayi. Namugamba kamubuulidde nti nkola ku loole. Kati nange ne nzijjukira nti ekyo mbadde nkyera. Okyerabidde noddayo. Ne nkitwala ne mugamba. Agambye akola ku loole. Agati omanyi nze Nsirise yangema kati emyaka 30. Omanyi ekigambo Nsirise kyeyangamba kojja genda mbumbuulize ku ye ne loole ngenda kwagala kaali. N'otegeera kirasi weegwa. Kalinza okuva olwo sigamba mukazi mbunina kino. Nsirise yangema. Bano abasajja ogamba mukazi nti nina kino. Gwe kwata 30 mukazi nti zino gula kyoyagala kati. Tomubuulira bw'olina byapa tagenda suda mu ttaka. N'omulabe wazimba kalina tayagalako muzigo. Sente azaagala mu mpeke. N'emmotoka ennene biki ayagala ssente. Ayagala ssente. Nze Nsirise yampa ekyokuyiga. So jja ne ky'osobola n'ogamba nina zino. Saddayo ekyo kyali kimmala. Kyali kikumala. Kati Nsirise tufuna Nsuubuga. Ate era nga naye avuga loole. UPF 864. Nsuubuga yali asula kigavaawo. Ye yamukkiriza. Era nze omuntu w'e Kampala. Mutya.
era mweraliikirira. Waliwo omuwala bamutanga Dimitiriya n'omulala baali bamuta Scholastica Nakaja. Amanya agedda Kakati Dimiti ajja akola e Kampala. Sikola. Naye akola Kampala. Wafaayo omuwala bamuyitanga bannange Nabbumba Giraddeesi. Kati oba baali bazzenga ku weekend Nabbumba n'afa. Bambi. Waliwo omusajja baali bamuyita Muzeeyi ng'asabisa. Kati Dimiti ne Sikola baanyumya emboozi y'oluggya lw'Owino. Nga buli muntu alina okuluwuliriza ennyo. Nze era mu 96 nga wayiseewo emyaka 8 kuba emboozi baginnya 88 najja e Kampala ne nnoonya oluggya lw'Owino. Wegolaba olufaanana. Naye twafuna abatunyumiza e Kampala nga bali Bunyaka. Olaba mu luggya lw'Owino ku mulyango guno oguyingira oguli mu Windi Side. Kati baanyumyanga mutuufu. Ng'oyagala olabe ko. Nga bwe badda awaka tulina okugenda tubabuuzeeko. Bambi. Ne Kampala ali atya. Naye nga nabo baakolayo bwawusigaalo. Kutegeera. Ate obwawusigaalo bwedda abantu baali bayisa bulungi, abantu nze simanyi. Omuwala yakolanga obwawusigaalo n'ajja e Bunyaka ajja n'akaveera ka Soonest. Kalimu engoye z'abannyina ne baganda be. N'aleeta bipayinta by'amata. Era nga mwannyina w'omuntu eyavudde e Kampala tomusooza, tojja samba ku mupiira gwe. Tojja samba ku mupiira gwe. Ate otya? Tubu yiye. Olwo noba omukuba bukubi kikuuli ng'agujja okukwa. N'omutandika mwegayirira. Abanga ebyadda byali binyuma nno nabyo. Nakati era omuntu bw'ava mu Amerika tumuwa obudde n'atunyumiza. N'atunyumiza yakyuka lugendo ate n'ekyokubiri. Mmwe Ab'Amerika n'ab'e Kampala, Ab'Amerika banyumiza mmwe. Naffe n'omuntu bw'ava e Kampala era kubuuza, omubuuza ki ekiri eyo. Kubanga olaba omuntu w'e Kampala n'ebbiriŋŋanya amulya bulungi. Kituufu. N'entula ne bw'aba alidde entula azirya nga nnungi. Eri waffe azisaamu bwe zeetooloola bwe zidde eno. Olina omukozi Muzeeyi? Nze nina abakozi abakola awaka. Bakola ewaka like mu nnyumba. Bana. Empoza alina abakazi 5. Kakati waliwo ekikasolo kinalabya kadde katambula tuli kumpi kumaliriza. Kadde katambula omukazi yakotteka video nagamba naye kikyasikuwa mbu yasanze ekkovu omukozi yatadde ekkovu mu nvaaze. Nagamba kikyasikuwa bw'ate ensonyiwa kiteka n'abaana bange biki badde obaliisa ennaku lwaki badde ompa ekkovu. Nengamba bakozi ennaku zino kiki lwaki balina omutima omubi? Si bannaku zino. Okuva dda abantu okuba ab'emitima emibi kyava dda. Kyava dda. Ate Yuda yalyamu Yesu olukwe baamuzaalamu akaguno. Yali wadda. Lwaki mwetikka abakakati? Tebasinga bagamba bennaku. Olaba bwe kyabalyamu Yuda olukwe wayise emyaka 1993. Naye kati bwe mwekwasa kati nti be babi mbasimanyi kye mutegeeza. Abantu babaddanga babi. Anyway. Ni mutuufu. Ate eriyo n'abakozi nga balungi. Yes, nga balungi nnyo. Yanze nasangako omukazi ku poliisi. Ng'agenda ku poliisi kuwabira bbaawe lwaki yayagadde awo sigaalo. Ne mugamba mu Uganda eryo etteeka teririiyo. Eryokwagala awo sigaalo. Anyway, teririiyo. Teriiyo kikula kya muntu ng'awo sigaalo. Abakazi beewaka bagenda ne bakyerabira ne babanyooma. Nze ekyo ekintu kinnyonnyola nnyo abantu. Ate n'abawusigaalo ne bagaana bannyinimu. Ayagala atya awusigaalo? Kituufu bwe tubeera nno oyagala otya okwana otya awusigaalo ye kyasooka okussa mu bwongo bwe toyagala musaddaaka oba muteekamu bintu byo. Mweyambuliramu. Kati ate n'omukazi ne yeewuunya nnyo ayagadde awusigaalo. Naye nga bo beerabira teri muntu gwe bayita awusigaalo nga kikula kya muntu. Awusigaalo mulimu gw'oba okoze. Mulimu si muntu. Nze nakolako obwawusibooyi.
mirundi ng'esatu wa mama Gita wabbira wakiwanuka Irene Robbi Nambidde mwana wakiwanuka ekyanga tonkutumiddeko mukama wange ati nze nakola obwawusigalo house boy makaga singa obuzibu bali bakola bati nga tebakuwa mmere nga tebakuwa nnyama kati anti era kyobola nti nze ennyama njirya gyesasuza kati wali bafumbanga ebijanjaalo kuva ku bbalaza paka lwa kutaano nga bafumba kirezi kuba tolabye banaafumba wiiki nnamba naye bannange naye nze nkubuulire abantu bedda awusigaalo tebamubalanga mu magezi n'awusigooyi naye nze lwava omukyala gwe nali nkolera yali ampa sente nga nnyingi 4.5 edda zaali nnyingi nno nakati era zigula kilo z'ennyama 2 n'ennyaanya n'obutungulu kituufu buzeeyi so nga bakwisamu amaaso kati olina bakolera emirimu nze nali nina otwala embuzi ku ttale okwera olujja okwoza engoye z'abaana n'okusiimuula naye nga n'okusiimuula okoma ku lubalaza tebakukkiriza ati omukyalo oli ng'alina akakopo obwa blue band bukopo bwa blue band omanyika n'akuuma akasala blue band ng'akakola bwe kati ne kalekako obwasaamiridde kabanyi bw'omusaba amazzi mwakuweera omanyi kye yali ategeeza tokakubako mimwagyo bw'okateekerako emimwa kajja kukusuna amazzi olina weerezaayo maweereza eno mu bbanga booti galeme kusala naye nga kyali kigenderwa gwe butakuba mu mwakuki ku kakopo ke naye nga nako ka blue band ng'akuwa amazzi ga firiji naye nga ganyogoga nnyo n'okukakwata obukwasi kati enkola nayo yakola ki yaliwo awusigala alya bulala ne bannyinimu balya bulala nga bo bafumba mmere endala ne bamuwa ndala kati oyo mwana yawadde omunne n'abantu bennyini abakozesa era waliyo ababi bagamba olusi tubavuma nnyo bambi naye nze ndaba n'ovuma abantu bayombi buyombi abamu nange wama wendowooza kyenga bagamba nabakazi abasinga bayombi ze ndowooza omukazi aba muyombi gye abakazi abayombi n'abasajja abayombi gye bali nawamma nange ntera bagamba nti tofunangako omusajja nga muyombi sajja ayinza okuyomba n'ogamba mukama wali abasajja abasirise waliwo abasirise abasajja abasirise bayomba ayomba n'aweerere oyo nedda bannange munnange yeesonsa kantu katono n'atandika okuyomba n'akiremerako nekiba nekiri ekyemisana nekirya n'ekyeggulo nga yakirya n'ekyekiro nga tuli ku kintu kimu bwe kiti kaakati olaba unookola bwoti beesonsa ne bakalijjonjo era nze omwana wange nali simuwagira fumbira musajja kalijjonjo yeesonsa kalijjonjo yo n'omusirise omuyonjo ennyo anange sagala abayonjo wakamala okwoza ekikopo n'okimwa n'akituna bw'ati kino nga tekitukudde kizzeeyo nedda bannange okiraba kati abantu bikula byabwe nebayo abantu nga bo si bayombi kituufu nze nga nze mu buzaale bwange nga kuyombera waka muyombi sori wakuvuma omukazi watandika olutalo osirika n'ofuluma abantu ate nze n'omukazi okuyomba kizibu kuba nze bakimanyi saala kuyomba ndega amazima nze okuyombera waka wange obyagala obuzibu nze nga nze ekituufu bwe nnina ati bwe mba sisobola kufunawo mirembe ngenda gijjawa oli mutuufu bw'oyombera amaka gange ogannemese wakiri ogafuluma andi nobbago basikyangu kati eno gye tuli abaana baakula mugafuga babiri gwe n'abaana kati bweyogedde ekyo ekisembayo lwaki bwewezimba n'omusajja abasinga ennaku zino kale sinnaku zino kiraka kibaddewo nga bo bakibaddewo lwaki muntu efuulira kikyemuyita okwezimba nga nvudde nawe nga toyina kyoyina
nojja oli mu kayumba tusula wansi nenkulinda n'ofuna omufaliso nenkulinda n'ogenda n'ofuna ekitanda netulanga okugula ebidomola amasepiki nange nenkuyamba nako nova mu ruumu emu netugenda mu ruumu zibbiri mukama nakuyamba n'ofuna ssente lwaki otuuka nno neerabira nange mwe muteekawo embeera y'okubeerabira abakazi bwe muba mwezimbye babiri ate yayagala akufuula omukozi wa waka singa saalinze bulina kwakulangira kati abasajja abamu ekibaleeta n'amako kuyomba abasajja tebaagala bantu bayomba okuyomba kubi amaka agalimu okuyomba mabi kino nkikubuulira ebisigadde ng'oggyeko obwenzi mu maka ekiddako ekibi kuyomba bino ebintu simanyi oli mukyafu simanyi munnanga omusajja abigumira naye omuntu ayomba atama akumalako emirembe nolwomukute ne meseji eyo n'ogiyombera wiiki 2 abasajja obalaba ekisobola omuwangula bw'omusanga ne meseji mulage nti tobitwala nga nsonga bw'oyomba ate obanga amusindiikiriza kyebabamu abagamba muno omusajja omukazi agenda n'agamba oli mwenzi kube tonabakwenda n'ogamba naye kanyendere ddala nanti okituukirize ayombere ensonga naye lwaki ayombera obwere tewakikoze ate ayomba tekigeza fe abayitira abasajja batuuka omukazi kati nze nkubuulira omukazi asobola okwesonyiwa naawe kenyini nekikuleeta okwesonyiwa byobadde okola ebitali sirisi nga kulaba bulabi nogamba aba omukyala wange ampa eddembe bwaliti kati ate nojja ogenda eno ng'ate ye muyombi nga bakumalako emirembe n'osigala ewoona atayomba kitegedde era abakazi bakola kinene nnyo otuwangaaliza abakyala baffe nga tugenda ne batweyisizaako bubi naye erabira nti gwe oyina omukaleeka nayomba nga gwe g'oyina obwomu otambula butambuzi nogamba kanzireye oli mutuufu nonkwata essanyu lyo nonna n'ebintu byewandiguza eri nobireeta awaka nogamba yanneerabira yansuulawo kumbe yeggwe nga gwe wabiteekawo ama oli mutuufu kubanga oli abamu mbalabye abasajja nga n'ennyumba agikulekera n'agenda nga gwe wennyini weefuula kati abasajja be bantu mu nsi abayita mu bizibu ebingi nga gwe kino by'oyagala omuyombesa ogatta ku bingi by'ayina bakazi batono abagenda mu looni okwewulira mu maka osingayo amaka gaabwe naye abasajja balemererwa n'atuuka bambi okuwaayo amaka mu budde obwo bwennyini ku lunaku lw'essande ayina emiliyoni 2 banka emwagaza 2.7 gweomutuusiza ku luyombo oyagala akole ki banka nga yagala miliyoni 3.15 ng'olinawo 3 omusajja bw'omuvuma ekyo kyennyini kimuttira awulira nga obulamu bwe bwonna obumazeewo kyokka nga nali mukutaasa maka ennyumba yaffe ate naawe otaddeko olutalo kubanga nze mbabuulira omuntu gw'otaakuza teri gw'osobola kuteekamu by'oyagala byonna era obufumbo bwonna singa olabanga ebirungi biri ebitundu 3 ku 10 ku musajjawo oyo ba bafuna makula meereere kyokka nze ate mba njagala 7 tosobola gifuna andi omusange wa myaka 3 nsava ogenda gimuteekamu ddi era kiringa nze wano nenkwagala nenjagala okola ebyange ebitundu waddaaga tosobola kati ate gwe n'2 sizowaga kuteekamu kituufu wapaaluuka dda okola by'oyagala nenze bw'otuukirizaako 15 baabiri kiba kiwedde kuba bingi naawe byolabye bingi nange byendabye bingi kati ate njagala nkufuule ng'omwana gwe weekuliza yennyini akulemye oluusi akulemuteeka ku 10 ku 10 omukazi gw'owasiza ataakulya mu makaago gweoyagala atere akole byonna by'oyagala kitegeeza bino byetweringa mbu njagala kukyusa muzeeyi magala tosobola mukyusa tuba twerimba zalina okukyuka nze kyensobola okukyusaamu mu bintu bye mmanyi
mpozi kulyanga kilo 2 ez'ennyama n'envubo n'endyayo n'eri kubabye ntunuulira kati nze teri mukazi ayinza kunkubya kikalu olimba ne bwoba olina diguli 9 tosobola kuba kikalu sobola kukuba kikalu teri mukazi asobola kunsibya ttaayi oyo naye taliiyo bannange era teriiyo mukazi ayinza kunsuza wuwe oyo naye taliiyo bakuleeta n'osulayo nange teri asobola kundeeta nenyingira mu nju mwenkusanze nentuula wadde mu ddiiro ne ku lubalaza situula ebyo nze tebabinkyusa nti ŋŋenda kujja ntandika osulewo osule basula nno nze sisulayo nkutegedde nti magala kati munnange nkola mu Bank of Uganda okutulaba obulungi sibe ettaayi mugamba tweremye kuba ekikalu nkugamba tweremye oli mutuufu nze byemmanyi byensobola okukyusa naye biruwa kati ng'ebiruwa ennyama tosobola gikyusa okwambala ettayiro ki sukaali wagamba tosobola oba ebiriwa ndowooza era tewali muzeeyi simanyi naye mpozi ng'otomanyi ayinza okujja omutuna ogwa mu laabu nno mubyokusaaga muzeeyi n'akukyusa mubyokusaaga ensi eno ekyuka kati muna ngenda kusaba tebogeraku era nenkujjukira muzeeyi tulina okutandika okukola dduyiro tutambule muko anti ndi mufumbo saagala onfuneko pressure muzeeyi ndi mufumbo kimanyi ndi mufumbo emanyi obufumbo bukola dduyiro kati mbwegikolera mbufumbo asita okitegedde nze ndeka tukendeza ku lubuto olwo kyokka gwe naani nze n'abawagizi bo tugendezeeko ku katono si nnyo kati bwoba oli mwavu ate lino olubuto lukuyamba okutuuka awantu nga balowooza olina ssente kati nze owa traffic omuyitako ng'alowooza wagambye agende wabbeeyi naye nga naawe tolina kyoli luno olubuto lwe mwagala okulwanyisa luno munnange omuntu tamala gankuba luyi abakuwa ekitiibwa muli ekitiibwa ate ajja n'olowooza nti oba yazimbye wali mmoloka bweti so nga wa munnange olubuto luno lutukoledde ebirungi anze kankuwa ekyokulabirako buli mikolo Ssaabasajja gyakola mu Buganda mbeerayo ne Ssaabasajja bwe bamala okuyimba ekitiibwa kya Buganda bawanika ambuleera ambuleera ejja bweti paka ku mmotoka ye ati abamba owabagalagala abalamba n'abasirikale bennyini batandika osindika abantu emmotoka ziyitewo nze oluntuukako nze tudefyemu kankwata nako naye ng'alina ne baasindisa abalina tuleera naye nga batono waliyo omunene mu gavumenti ng'alina buyinza waliyo omunene ku kyalo nga wammere nganze bw'oli wa mmere onaye muve ku lubuto lwa buzeeyi agala tagenda luggyako kati muleke nze munene olubuto luno ne mala nfuna ssente nengaggawala ngenda lusala naye nga nkyali bwe nti tojja lusala nnyambye abantu okundaba muzeeyi tweyaziza kyali munnange tugere tunoonye ennyama y'ente Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,